wa ta'ala nga tamugattako bintu birala. Kati Allah yalagira Nabbi Muhammad sallallahu goberere enkola ya Ibrahim alayhi salam. Enkola ya Ibrahim yazimbirwa mainire ku aqidatu sahiha, kunzikiriza entuufu, ku tauhidi, kukusinza Allah yekka tamugattako bintu birala. Abange tukole dini ene y'Obusiraamu nga tugoberera omubaka Nabbi Muhammad sallallahu kubanga ate naye era agoberera nkola ya Ibrahim alayhi salam ey'okusinza Allah nga tamugattako bintu birala. Abasiraamu abamu balowooza nti basobola okusinza Allah ate nga bamugattako n'ebintu ebirala. Asinze Allah nga bw'asamira, asinze Allah nga bw'amala abalongo, asinze Allah bw'agendako mu church, asinze Allah ate Qur'an yogera kirala naye n'akola ekyennyume kya Qur'an ng'akigenderedde n'alowooza mbu era akyali mbasinzaani mbasinza Allah. Abala balina n'entegeera egamba nti tuyinza otutuuka n'ewa Katonda ng'Omukatuliki yali omutuufu. Owulira ku musiraamu bw'atyo seeka mukwate empola ebigambo bino, tuva abasajja bakulu we babasingira. Okimanyi tuyinza otutuuka mu maaso ga Allah ng'abalokolawo baali batuufu? Kati onaatandikirawo? Subhanallah. Nobeera musiraamu naye nga nekyo kidawutinga, nekyo ng'okidawutinga. Nina omusajja gwe nalabye, bani nsaba Allah atusaasire ya Rabbi era atunywereze ku ddiini entuufu. Allah subhanahu wa ta'ala yatunyumiza mu Qur'ani ey'ekitiibwa mu suratu Nisa, wembanga seerabidde. Allah yanyumya ebigambo. Njarabbi balaga wano oba njarabbi bawa omwazi tugenda kwazina kumeka 10. Alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala yayogera ebigambo ate omuddu n'abikwata n'abikyusa n'asigala ng'asomye ayati ze zimu. Wallahi ate nga Allah amwogezza birala. Allah subhanahu wa ta'ala azikyembadde njagala okuseokera ddala asinakuba ayati zino nti abaddu bangi nga Allah subhanahu wa ta'ala ayogedde kintu kirala ne bamwogeza bintu birala. Ekyo kimu. Ekyokubiri, abantu bangi nga ye yennyini adawutinga kyali okuba nti Obusiraamu yeddiini yokka entuufu. Ekyokubiri, nga alaba ne muziri eddiini ziri mwandibaamu ebituufu oba zandibeera entuufu to a certain extent. Nam kankuwe aya zino. Omuddu yagambye waman yakhruje min baitihi, oye nafuluma n'ava mu nju ye, muhajiran ila Allahi wa rasulihi, nga asenguse okugenda eri Allah n'omubaka we Nabbi Muhammad sallallahu thumma yudrikuhu almaut, kati okufa ne kumutuukako nga tannaba kutuuka gy'abadde akola ki, gy'abadde alaka, faqad waqa'a ajruhu ala Allah, aba amaze empeera emaze okukakata ewaani. Otegeddemu ki? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanjiddemu. Waman yakhruje min baitihi, noye nafuluma mu makaage, muhajiran ila Allahi wa rasulihi, nga asenguse agenze eri Allah n'omubaka we sallallahu alayhi wasallama, thumma yudrikuhu almaut, oluvannyuma okufa ne kumutuukako nga tannatuuka eri Allah nani na mubaka we, faqad waqa'a ajruhu ala Allah, empeera ye eba emaze okukakata ewa Allah. Otegeddemu ki?
nam njiddemu kanjiddemu kanjirete mu Luganda. Oyo yenna asenguka ng'agenda eri Allah n'omubaka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama okufa ne kumutuukako nga tannatuukayo gy'abadde alaga, empeera ye ey'okusenguka eba emaze okukakata ewa Allah. Otegeddemu ki? Naam. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam. So kwa domu. Mbadde mukozi wa bikolobero okumala ng'emyaka 2-3. Omwalimu najja n'atusomesa n'atugamba weenenyewa Allah, Allah akola ki? Akusonyiwa. Nodda ki? Nodda ku zero. Kati nenzirayo waka nga ntodde nniya ngenda kukola ki? Ngenda ebyo nambimbi ngenda kwetereza. Allah ndeetera omusiba ekiro nenfa. Allah abampandiseeko okubanga mbadde mulongoosa. Nga maliridde okukola ki? Okulongoosa wadde nga nfudde. Seka kyentegedde. Waliwo omulala ategeddemu ekirala. Eno aya nayo tunakoma ku eyo erimu ekyama. Baganda bange omulala towakanya kyotegedde kiyinza obba nga kyotegedde kyennyini nga kyekibadde kisingako. Gwagala kati tunawulirira ku kinga tagulina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekanzi kyentegeddemu nti niya gye nabadde ndeese okusookera ddala Allah kwasinziira okumbalira ekyo nti mba nalese niya yange ennungi yakukola tawuba. So Allah yo already aba yamaze dda okukkiriza okusaba kwange. Waliwo omulala ayina ansemba. Abasigadde babitegedde nga mumulere. Tebanna babitegeera abamu. Aya egamba omuntu yenna asenguka n'ava mu maka ge ng'agenda eri Allah n'omubaka Nabi Muhammad sallama oluvannyuma okufa ne kumutuukako nga tannatuuka gy'abadde alaga, ye empeera ye eba emaze okukakata ewaani. Mumanyi lwaki bye mutegedde byonna bituufu naye nga ansanfu? Mumanyi lwaki? Eyo aya ngitemedde mu kkubo. Temutegedde gyebadde eva, temutegedde gyebadde eraga. Mbawaddeko kaposhoni kaki? Wallahi mwalimu kye yakoze. Nsaba Allah nze nammwe atukumire mu ddarasa. Oleme kugwikiriza bugwikiriza ddarasa wabula soma ddarasa kuba buli wosoma ku mwalimu n'omuddiŋŋana either omuzuula ensobi ze oba si kyozuula ensobi zo, kuba eri omwalimu nga mumalirivu kulimbalimba bantu. Kati yasomye aya wallahi n'agitema, asobola okujogeza kyakola ki? Omanyi engeri gye yagireeseemu, ensonga kwe yagireetedde ku kigambo ekigamba nti omuntu asobola okusooka okubeera omukatuliki, bw'ava mu bukatuliki n'ayingira obusamize, bw'ava mu busamize n'ayingira obu Adventist, bw'abuvaamu n'ayingira mu busiraamu. Si bwe kiri ne bamuddamu abadde mu ddarasa nti bwe kiri.
n'agamba singa yafudde ng'ali mu bulokole tannabatuuka mu busiraamu mwe mwandigambye nti afudde ali ki gyafudde muki naye abadde alagawa abadde anoonya buki kakitegeeza nti yadde afudde mu katuliki naye nga mu mutima gwe abadde anoonya Katonda kanaffe atanakufuuka musiraamu empeera ekakasa ewaani tukatuve mu adhaani. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallama, amma baadi. Ngemaliriza okutendereza Allah oluvannyuma lw'okwazina ensonga eno eri sensitive era abasiraamu mugiseeko ebirowoozo. Okusookera ddala 1 twekubirize okusoma eddiini obenga yadde tobitegedde byonna ng'olinako entandikwa ng'omwalimu wayogera aya osobola oginoonya neweetuukira aya weekola ki weeri, obanga bw'asoma hadithi osobola ogyetikka n'ogituusa eri seekawo wa hadithi nga nseeka hadithi eno etegeeza ki dhani okubeerawo nga woolaba enzikiriza endala bye babakola nti omusumba ajja n'akwata kalayini kamu n'akasomesezaako omusomo mulamba naye nga wakajje kyayogera si kyekoogera. Ziri mu Luganda boogera Luganda naye nga tasobola kwesomera tebagala obikolawo. Omwana mukomaawo abooluganda mubikeeko n'atandika bavuga kyeyayogedde kirala kyannyonnyola kirala naye nga you can't take yourself back gamba nti yamisquotinze verse eno. Kati omuddu wallahi aleeta ekifaananyi ekigamba nti singa omuntu yenna afuluma ng'agenda kunoonya Katonda we nam oluvannyuma okufa ne kumusanga nga tannamutuukako empeera agifunye najja akootinga kanubudha akapisi mu verse namba n'akakozesa n'ayogeza Allah kirala nga ne Allah ali ayogera kirala. Kyova nti tugamba nnyo abasiraamu baseeka abo abamu abakola bidaa wallahi tebatya Allah to an extent nti akyusa aya ya Qur'an eyogere kimufevalinga, aleeta hadith ng'eyogera ku kirala n'agyogeza kino. Kyova nti omuntu munabidaa ali kumpi nnyo ne shiriki kubanga wagumira akole bidaa aba wakanya obubaka wa Nabi Muhammad sallama. Kati kyangu nnyo ate okuva mu kuwakanya hadithi oba ayati eziyimiriza obwa Nabi wa Muhammad alayhi salatu wassalam n'alumba Allah nyi direct naye n'amuwakanya. Wallahi kyangu gyali alaikum salam kubanga ono omuddu kyayogerako nti omuntu asobola okubanga abadde mu katuliki
n'amaana afuuka omulokole eyo ilmu lghaibi tesokera ddala ffe tumanyi lugendo lw'abantu kuba naffe tutuuka tetuliko olwaleero tetwakimanyaako hatta n'abatuzaala tebamanyaako tugenda kubeera ki oba ontegeera osangayo omuntu nga yasomera mu St. Nursery School, St. Primary, St. University, wallahi Allah n'amala n'amugjayo n'amufuula sheikh era nga bwolaba yasomera mu Muslim Islamic n'awunzika nga pastor n'awunzika nga musamize ono omulogo wene ebbombo bw'aba yeeyogerako aga nasoma eddiini era wasoma aza Qur'an oli kati ali mu Qur'an yadde nga asoma bifu naye oli kati agegenya Qur'an naye akola kati nasoma ku ddiini kati yasoma ku ddiini yakulira maka gabana ddiini ate ye mulogo eyo program si yange naawe eyo program yani ya Allah era bangi omuntu agenda naafa ne bagamba timumusalira musango omanyisho bayatodde shahada kanange mba kuwe kyange nange gamba tomutukuza omanyicho bati yatodde ki tetumanyi fe tuzimbira ku kirabika afiiridde mu ssabo mushiriku afudde ayina irizi mushiriku kati waba yatodde shahada nga akabenja akalabe katusanga nti ashhadu an la ilaha illa Allah eyo ilmu lghaibi eyo ofisi yani era bandi bebaziise mu kesi nga Allah yamala n'abajja mu kesi n'abateeka mu programu z'abasiraamu nga Allah yete yamwanirizanga mu katuliki yamwanirizanga mu siraamu ye mwana gwe nina wano yasiramuka n'atya taata we kubanga senior pastor ne mugamba tola shahada ojja kwebbanga osaale nga seeka nja funa sigida ajja giraba ne mugamba tuuza wekyenyi nga tokinyigiriza nnyo ate ne mugamba nti oyina ruumu yo nti ye sola weetuuka nga weggalirayo ne bakonkona badde mbagani mbadde suulya mbadde na earpiece mu matu oba mbadde neebasi nga abaana bangi nga basoma obusiraamu ku masimu nga kitaawe tamanyi mwana kyakola ku simu gundi oyo Irene buli wayambuka saawa emu ng'ayambuka waggulu eyo oba banga akolayo kino simanyi mubuuze mubuuzaako ki yamanyi ayina earpiece mu matu ali ku seeka asoma wallahi n'atola shahada n'afa ne bamuziika namusako n'omusalaba Allah n'amwanirizanga omukkiriza ye kabaka Nijadi temwamumanyako temwaliwo ebiseera ebyo sajja yafanga mu katuliki mulungi Allah n'amwanirizanga mukkiriza era hatta yatumira Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalamu obubaka nti nfiiriddwa omuddu wange e Ethiopia naye ate ababaddewo basahaba bo tebategedde nti afudde musiraamu tebamusaalidde tebamunaazizza taziikibwa nga basiraamu n'alagira Allah n'alagira omubaka n'amusaalira e Makka gye yali ne basahaba beeri nabo ng'oli bamuziise dda ono n'asaalirwa kuba ye Allah yamanya kati njala kulaga kino ne Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalamu yaliwo e Makka ng'oli afudde Ethiopia tiyamanyako nti omusajja oli afudde musiraamu Allah yamala mutuusaako message kati gwani yakuwadde obubaka otugambe nti ono yafudde ayinza obba yafudde nga musiraamu ayinza obba kati kwayinza kwomusaalirira kati omuntu asobola otambula olugendo olwo either na ending up nga musiraamu oba na ending up nga mukafiiri era nga bwe kiri mu hadithi nti omuntu asobola okuwangaala nga mukkiriza naye nga ekyamuwandiikibwako bukaafu at the end of the day na shahada netagala nafa na si musiraamu oli nawangaala nga mukaafu wallahi nga Allah amwandikako bukkiriza neyegomba obusiraamu kantu bwe kati neyegomba ennyambala natola shahada enkeera wano ti omusajja emmotoka yamukubye yafudde nga yeebase yafudde nga azaala bwe bityo kati omuddu yayogedde ekigambo hatta hatha kalimatu kufuriya kigambo ekifulumya omuntu mu busiraamu okukwata omuntu afudde nga mukaafu n'omutukuza nga weerimbika okyankalanya ayati za Qur'an oba ahadith n'omusikayo eri omuyingize mu basiraamu kubanga bino ebigambo kambe ka background kaabyo mu kiseera obusiraamu nga bwakatandika waaliwo olutalo olwali open nga lwolekedde eri abasiraamu abali e Makka waliwo hijira eyasooka okusenguka okwasooka kwekwa abasiraamu abagenda Ethiopia okusenguka okwokubiri okwali okunene kwekwa abasiraamu abaava e Makka ne boolekera e Madina
nga bali ne Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam, era be basooka okugenda abasinga obungi, ye y'omu ku baasemberayo ddala fuluma ekibuga Makka ng'agenda e Madina. Kati bwe bamala okusenguka olutalo lw'e Badiri lulangirirwa, abasiraamu bagenda kweŋŋanga abakafiiri b'e Makka n'abayahudi n'abanaswala bali bawakanyiza Allah. Bwe balangirira olutalo, jjukira omubaka Nabbi Muhammad alayhi salatu wassalam yasaba Allah asse obuyambi eri umma, kubanga yamugamba nti singa bano abasiraamu abali e Badiri basaanawo, obusiraamu bugenda bba bonna buzikiridde. Allah nassaba malayika, genda mu suratu Ali Imran, nassaba malayika ne beetaba mu lutalo ne balwana ku saidi y'abasiraamu. Batta abatakkiriza Allah bayitirivu, naye mube batta eri olutalo olwo battiramu n'abasiraamu abataasenguka. Tukwatagana bwe baafiiramu nga Allah bw'atunnyonnyola wano mu suratu Nisa, ojja kuva ku aya ndowooza nga oyinza ova ku ya 97 oba okugiva waggulu ogisoma yonna. Allah yagamba nti innal ladhina tawaffahumul malaika zalimi anfusihim qalu fima kuntum. Waliwo amazima ddala ababattibwa bamalayika nga bali azaamanyiza emyoyo gyabwe, batya baagaana osenguka. Tukwatagana ku lwaki emaali yange, mukyala wange, abaana bange, nze kiyamani w'ekyalo, baagaana osenguka. Kati olutalo lwabasanga ku saidi y'abatali baki basiraamu, ate bo nga basiramuka ne battibwa ku saidi eno. Kali Allah tabaraka wa taala agamba kiki ekyabagaana, lwaki mwattibwa mu bantu bano abatakkiriza Allah? Bagenda gamba Allah, qalu kunna mustadhafina fil ardi, twali twanafuizibwa mu nsi. Beeterawo ekiboozi. Allah naga nti si yali ensonga, alam takun ardullahi wasi'a, ensi ya Allah teyali ngazi, fatuhajiru fiha, musobole ogisengukiramu, muve wano we babanafuyiza mugende musobole okwetaayiza. Fa ulaika ma'wahum jahannam, abo nno obuddo bwabwe muliro jahannam, wasaat masira, era jahannamu eyo gye bagenda okugendamu tebayinaayo ki? Allah agamba subhanahu wa ta'ala obuddo bwabwe bagenda azinje bagenda their destination gye balaga wabi. Ku lwaki baagaana osenguka? Nga boolaba abantu nga mu kitundu muzeemu omuzikiti oguli ku nkola entuufu ne basigala omuzikiti ogulimu bidaati, oba ontegeera, ogwogenda kuzima wuledi, kulanga dduwa z'abafu, kulanga nnyimbe, bakubira amataali mu muzikiti bazinira omwo. Bamubuuza lwaki tewasenguka n'ogenda mu muzikiti? Nti obuzibu guli gwali wala, yalina obusobozi obusenguka ne yebuzaabuza. Bano abasajja baagaana osenguka nga balina obusobozi olw'okwagala kw'emitima gyabwe. Kati Allah kyeyava agamba illa almustadhafina min arrijali wannisa, okuggyako abantu abo abaali abanafu nga tebalina busobozi busenguka, banyigirizibwa, oba baali baddu ayagala asenguke mukama wa mulemesezza, agezeza kuno senguka bamukutte, olagawa. Allah agamba okuggyako abaalemesebwa okusenguka mu basajja n'abakyala, waliwalidaani n'abaana abaki abato, la yastati'una hilatan wala yahtaduuna sabila, ng'abantu abo baali tebasobola kubeera nga bafuna ki? Baali tebasobola kwesobozesa kusenguka yadde okwoterawo ekkuba eribatuusa gye bali balina okukolera hijira eyo. Allah n'agamba subhanahu wa ta'ala fa ulaika asa Allahu an ya'fuwa anhum, abo abaalemesebwa obulemesebwa osenguka Allah ayinza okubakola ki? Okubaddiramu. Wa kana Allahu afuwan ghafura, era Allah kuva edda nedda alekera ate Allah musonyiyi. Waman yuhajir fi sabilillah, yenna asenguka mu kkubo lyani? Mu kkubo lya Allah. Yajid fil ardi, nga nasanga mu nsi, muraghaman kathira, aw'okuwummulira,
awayitirivu alina stop over ennungi nga nnyingi wasaatan era nga nafuna obugazi mu kusenguka kwe. Kati Allah we yagambira waman yakhruj min baitihi, yenna afuluma mu nnyumba ye, waman yakhruj min baitihi muhajiran ila Allah, ng'asenguka kugenda eryani? Eri Allah wa rasulihi, n'eri omubaka we. Bimaana abaali bava e Makka nga bagenda wa? E Madina. Kulwa Allah nani n'omubaka we, thumma yudrikuhu al-maut, bambi okufa ne kubasanga mu lugendo olwo nga tebannatuuka Makka naki tebannatuuka Madina. Faqad waqa ajruhu ala Allah, empeera yaabwe bemaze okukakata ewaani, yadde tebatuuse. So tekiri nti omuntu anoonya Katonda n'asookera mu Bukatuliki, nadda mu Seventh Day, nadda mu busamize, abata nayingira mu Busiraamu n'afa, olw'okuba anoonya Katonda amaze okufuna empeera. Wallahi sookera ddala obukafiiri okwogeza Allah byataakola ki, byatayogera. Ekyokubiri, mulimu obukafiiri bw'enzikiriza, nti Allah yalangirira omuliro kubafudde nga bakafiiri, alina ogubajjako nti siba mu muliro. Baali omanyi nti baali baagala kufuuka basiraamu. Kitegeeza amateeka gonna agawula wakati w'abasiraamu n'abatakkiriza Allah oba ogagyewo. Kyova olaba nti abasajja abo bakwata bawala baabwe ne bafumbiza abasajja abatali basiraamu. Kulwaki? omanyi ekyo oba mu mutima ayagala eddiini. Kyova olaba nti balina ekibiina kye bayita Interreligious Council, kubanga batongoza eddiini zonna tezirina buzibu, zonna kiki? Zonna ddiini. Wallahi obwo bukafiiri, zonna si ddiini. Inna ddiina inda Allahi al-Islam. Eddiini enkakafu maaso ga Allah eri egi ddiini ya Busiraamu. Ezisigadde zonna si ntuufu. Kye bayita ddiinu hanifa, eddiini ennyonjo, yeeyo omuntu ng'akimanya alina kukkiririza mu Allah yekka gw'asinza, tamugattako bintu birala. Nabadde awo nenaba omusajja muzeeyi yabadde mu dduwa zaabwe eyo, naye nga bidaa zimutawaanya, naye nga muli alinamu ku tawhidi omutinitini, kubanga bidaa zirya tawhidi. Muntu wabeere nnyo mu bidaa ezo, nnyimbe mawulidi biki, tawhidi we agenda nafuwa mpola paka lwabiviirako ddala. Omusanga atudde mu ssabo mwasomera edduwa. Byembagamba birinako obujulizi. Musajja omu baali bagenda mu dduwa, n'agamba ono amuyise nti kati amasabo gammwe mwagakoze mutya? Kyantitwe nti tukubeewo wakiri ekiwempe. Era ne bakubawo ekiwempe, era yafuna olutalo lw'amaanyi ku muzikiti awo nga bamuvunaana mukola emikolo mu maka omuli amasabo. Abantu abakola bida bali close nnyo n'abashiriku, hatta abasinga mu bo la yukaffiruhum, tebabalabanga bakafiiri abashiriku. Kasita saala Sheikh tomanyi nkomerero yo, ojakera ku makyanga naawe olinga bano. Balaza omusajja kana kasajja akalogo kana ak'ebbombo, kambadde kanzu, kambadde entalabuusi, kakumye ekyoto, wekasaba Allah kasaba amayembe. Era nga waliwo omusiraamu atalaba nti kino kyakola one kibi nnyo eri eddiini. Tu okimala okuba ekibi eri eddiini, kyabulabe nnyo eri abasiraamu. Nti omuntu wakimanyiiza amaaso alaba nga kisoboka okuba nga osamira ate nga oli musiraamu, kubanga nemba walimu abamu ntegeera yaabwe nti omuntu asobola okuba nga musamiza ate nga musiraamu. Wallahi ekikwewuunyisa, olunaku lwe navaayo nensomesa ku kabaka bye bataategeera, wallahi n'abo walimu bannumba, ebitebe byonna bya nnumba. Olodi Kampala ya nnumba, oyo yatuweerayo ddala direct ewa mukama waffe afuga eggwanga lino. Muzeeyi abaana banvuma, bavuma Ssaabasajja Kabaka naye bakuvuma. Aba ategeeza tubatadde bahandolinge with military hand, bakwate nga bw'oyagala. Kyovala nti wallahi Allah yekka gwe twetaaga. Abantu bonna si balungi gy'oli, kujja Allah gw'abalungiyiza okulemera abasiraamu ng'okwata ne babeera bakoze ensobi etya, bagamba Abaganda mu bugayaavu bw'okwogera okwo, yadde nga bayogera kituufu,
azaala ekibya kikola ki? Kati okulembera basiraamu kika ki nga mwolonda bwowaayo eri gavumenti? Kyova nti oluusi ne gavumenti ereka ebeerawo eri nega nti naye abasiraamu baggwamu empeke. Wallahi balinga kugamba kyeyagala kati kyekola. Abasajja batambula mu mikolo gyabwe eza mawuledi n'edduwa z'abafu nga wallahi mulimu ne gavumenti n'oyo yaliko nti wallahi n'akusala endalingayo nti ono Sulaiman Sudiru, simanyi yayita Sudiru, taddamu kubaako muzikiti gwonna wano mu Uganda wayogera kigambo kyonna yawalampi obwakabaka. Kati nze neebuuza seeka amaanyi ogajjawa agadwanirira obwakabaka? Osobola obbanga obwagala ninga you're not responsible, si gwe avunaanyizibwa okubwogerera. Nze kyenneewuunya nti bannannyini bwakabaka they were silent. Nga bootasuubira they are shouting. Osobola ofuna obulumi nga balumbye ttiimu y'omupiira gy'owagira, n'ofuna obulumi nga balumbye kibiina ky'abafuzi ky'owagira, n'ofuna obulumi nga balumbye ekika kyo, balumbye obwakabaka bwo, n'otafuna bulumi ku ddiini. Ekibuuzo kyange kigamba ngamba ta kubanga obudde bugenzi. Mufuti ababiri ku nsonga y'abasamize abajja mu lujjudde mu kamera nga bambadde ebyambalo by'obusiraamu nga basoma Qur'ani, balina Qur'ani bagibikuddaawo ne bamala nga bakutte mu byoto byabwe ne mu byogero naani? Ekyo tekirina buzibu ku ddiini. Wallahi kyabulabe. Era gwandibadde mulimu gwabwe. Bamufuti, baamiiri, natuuka ne ngamba ekigambo kino mufuti kitegeeza kuteekawo mateeka oba kufutyanka mateeka. Kubanga kyandiba mufuti eky'Oluwarabu ateekawo amateeka oba mufutyansi. Of the two, which mufti are we having in Uganda? Are we having mufti the mateeka puta oba mufutyansi? Wallahi abasiraamu muzuukuke. Obusiraamu mubuhandolinga nga ebibiina bya bufuzi ate ng'eno ddiini. Omusamize ajja atya ku midiya ng'akutte Qur'ani n'agijolonga. Kale netabayadde eddoboozi erigamba nti nze mufuti wa Uganda nvumirira. Nalabako ne mufuti lumu ng'avumirira pasita eyayokya Bayibuli. Naye sirabako mufuti yenna ku bonna avumirira basamize bavvoola busiraamu. La ilaha illallah. Are we safe? Are we safe? Omusajja ayogera ekigambo nga kyetaagisa mufuti aveeyo akimenyewo. Kino kya bulimba. Toyinza gamba nti omuntu wafa nga mulokole naye ng'abadde asuubira ogamba nti abadde agenda mu busiraamu oyo naye empeera eri wa Allah. Wallahi nga mufuti gwe mulimu gwe. Wabula ate obalaba bali muku kale nze mbatadde. Saba Allah atumalire. وبارك الله فيكم. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.